bwe tuba tuyingira relationships obanga tutandika omukwano enkolagana yaffe n'abantu abalala waliwo ebintu bye tutwala nga ebikulu ne tubissaako nnyo essira naye ekintu kye tutatera kuteekako nnyo maanyi ye nneeyisa y'omuntu oba enkolagana oba embeera z'omuntu bwe bituuka ku kya ssente. Kigasa abakyala, kigasa abaami. Buli luuyi luno lwetaaga okumanya ebikulu ebikwatagana ne ssente bwe bituuka ku mukwano gwe tuyingiramu n'abantu abo. Mirundi emeka gy'obadde okyebuuza? Twagala okutunuulira financial warnings oba signs, nziyite financial warning signs. Waliwo embeera z'omuntu z'osobola okulaba ku bikwatagana ku ssente. Ndowooza nga omuntu ono bw'ati bwe yeeyisa ku ssente. Bino biri financial but much or very related to love. Lwaki? Munnange gy'ogenda mu mukwano mugenda gubeeramu nga ne ssente kitundu ku bulamu. Ate mugenda kyogamba nti peke yegenda okugula breakfast nti oba hag egenda kubanga ekwa transport gy'ogenda okukola n'ebiringa ebyo bwe mba mukyapangisa. Kyentegeeza nti ssente kitundu ku relationship kubanga eyo nayo factor gy'otasobola kudojinga nti fene wangwale tetulina ssente kasita weetuli omuntu wange waali n'ebiringa ebyo. Ebyo babyogera ne babyogera mu myezi 2 mu myezi 3 ne bw'otandika okubeera ewaka omukazi n'afuna olubuto bituuka nga bya I love you tebikyakola nga I love you eteekeddwa okubanga eri yabikolwa mukyala kugula kola shopping n'ebiringa ebyo. Kakati twagala tutunuulire financial warning signs z'oteekeddwa okwetegereza nga you need to watch out for them. Omuntu omulabe osalewo okugenda naye ng'okkiriza nti abange ono mu bya ssente ali bw'ati kantalaafiya oba it is a no relationship kekome wano. Njala kubuuzaako zigenda beera 7 zetugenda okutunulira. Bwe njogereemu ng'otunuulira omuntu wo ng'omukuba akafaananyi yeeyisa atya mu kyo bwe paka lwenzimalayo kakati gw'okole conclusion okuba omalirize ng'ofunye ekifaananyi ku byenjala tutuukeko ku nkomero. Bikulu ebitabuusibwa maaso. A good afternoon, a good evening. Lwaki tebateekawo a good night? Omuntu sitera nkondo sangu muno mugamba good night, no ndadamu good night. How are you? I am fine. It is good morning, good afternoon. Okay. Kubanga manyi omwajja kundaba kiro, omulala ajja kundaba kawungeezi, omulala ajja kundaba kumakya ku maliiri, kakati goli mukundaba mu afternoon. So, njagala kubuuzaako. Ubale nnyo okulaba shows zaffe, ubale nnyo okubeera naffe. Nzikiriza nti wakkiriza tubeereko bye tugatta ku bulamu bwo. Bwe kituuka mu ky'omukwano. Omuziki gujja. This channel is all about music and love. Nkwanirizaako olwaleero ku lunaku luno naye nga nkujukiza nti Monday paka Thursday shows zaffe zitandika saa 7 gwennyini ogw'emisana. Then Friday night, Saturday night, Sunday night live shows zaffe ziba za ssaawa 3 ez'ekiro nga tukikuba live mu love stories. Love story ya weekend eno. Watch out for this love story. It is unmissable. Like miss it at your own risk. Kakati njala tusooke tutunuulire akabonero akasooka k'osaanye okwegendereza ng'oyogera ng'olina omuntu oyo mu nsonga zino eza love. Njagala otunuulire omuntu bwe muba nga muli mu relationship n'omuntu naye nga mu bigambo bya ssente dictator. Njagala obyawule muve ku bwa dictator buli bwe muzze muwulira oluusi bwe twali twogeddeko nti gayi dictator n'ebiringa ebyo. This is financial. Wali obaddeko mu laavu nga gayi gw'okola ssente naye nga gayi ayagala asalewo ku ngeri gy'ogenda osaasaanyamu ssente zo 100%. Not through advising, suggesting or giving his opinions about how you're going to spend the money, but dictating, kukusalirawo. Era njagala nkubuulire nga bw'oba tosazeewo nga bw'ayagala, nga tokoze nga bw'ayagala, nga kimunyiiza, kimukyankalanya, kimukuulako waya, bw'okiraba ekyo tokibuusanga amaaso. Abamu njogera bino muli ku kyeyo munoonya ssente naye okimanyi nti gaya ayagala okwata ssente nga bazikusasula omusaala oli Canada
oli Turkey, oli mu Buwalabu, oli Bungereza, oli Sweden, naye ssente nga omusajja ali Kyaddondo ayagala okwate bukwase ssente omuweereze, tomubuuza agenda zikozesa atya, wabula yakusalirewo. Am I communicating to someone? Am I? Byenjogera ku byebintu ebitutawanya bulijjo. Newankubadde nga omusajja omwagala, naye bwe kituuka okubanga gw'okola ssente n'akola gwakusaasaanya nga yakubulya nti kati teeka wano kati ziweddewo tulinde omusaala omulala, oyo mugenderere. Kyokka ate ne bw'oba ng'oli mulenzi era ng'abadde muwala nga ye munaffe aliwo okusalawo obusazi ku ngeri gye zigenda okusaasaana, oyo naye mugenderere. Sho yaffe leero eri ku mukwano na ssente, kubanga kizuuse nga somehow somewhere ssente gwafuuka omusaayi gutubeera mu veso mu misuwa guti nga gututambuliramu. Kyetusasaana kubuusa maaso. Tugenda kukola 7 nkwadde namba 1, namba 2 up to 7 tugenda zifuna oluvannyuma lw'okulya story eno eri ku ssente, eri ku ssente, love and money. So thank you for being part of this show and let's hear it, tulabe ne bye tujjamu. Nafuna gayi mwami Sozi eno 218 namusanga mu certain office gayi nga nkwana nga nkuba kubeera by then nali siina muntu nali nayokwana dani tata omwana wange nali nakababayiza we nabwe gayi oyo nkwana nga twogera kati nga gena ngamba mbu mu meeting tutuusa okwagala seba ayagala atundule vanira ne mugamba nze wange tebamutundulira mu loogi siri malaaya ontwala mu loogi oba ogamba nti toli mufumbo ntwale ewuwo naye mu loogi nedda. Gayi nga ngamba simanyi abeera n'abaana ba muganda we bajja kummula bwe banaagenda ndyoke ngende ewaka. So alimba nakitegeera luvannyuma nnyo nti alimba, yali talina gwali naye naye nga gyali yali atwalayo ennyongo z'abakazi ng'ayagala kusengukayo, era ennyumba gye natuukamu yali mpya nga n'ebintu ebimu tebinnabagenda bibinakubeera. Ne mugamba wangamba obeera n'abaana ba muganda naye ennyumba nga ekisimuzi nti ennyumba mpya wakagiyingira. Nangamba yes mbadde nabo wano naye ng'ate kikwensanga tuba twogera ekiro towulya ddoboozi lya mwana ne mu nnyumba nga mbuuza abaana nga sibawulira nti beebase ku ssaawa 2 beebase. Ngeri gayi gye yali ankubye nga twagalana tubeerawo. Kati nalina process okumusanga mu office nali ntambuza mpapula za kugenda bweru. Kati nga nkola ki nga mugamba okugenda bweru tuyina okwemanya manye ddala serious omuntu gwendi naye ddala njagala oba tanjagala. Nangamba is fine tutandika obeera ffenna natambuza kati wali wayise emyezi nga 5 nga mugamba naatera nno ogenda naye abeewammwe sibategedde n'abeera ntashuwa nti nno omuntu gwendi naye mu relationship ali serious nga n'abeewaabwe siina n'omu gwe mmanyi. Mwami Sozi gayi nga ntwala ewaabwe nga ndaga maama we yansiimirawo the first day era yangambira nga mwana wange nkusiimye ogenda beera mukamwana. Ne baganda bamungamba laba nga tuddayo ewaka neera nga obitegeera gayi nkale nga siyo n'omuntu ennyo nti yali era tayingiza nnyo naye nga sibe bano bantu abakyakaze nti alina emikwano agende out be bano abantu abeemalira ebintu byabwe talina mikwano gimuwabula. Omuntu omu yali amuwabula gwenyinza olaba naye kati bambi yafa naye nga emikwano gye togimanyi oyo kuma kuwulira nga yogera nagyo ku ssimu naye nga togimanyi physically tagenda out simu kyakaze. So ne tubeera mu mbeera eyo kale era ng'akuwayo obuntu obutono neera nga si ye muntu agaba nga girlfriend we. Neŋŋamba newe ndina buli mukazi mukozi kanja kukola ki nja kubeerawo tujja kwagalana. Gayi nga bituuka nga tiketi yange jyawo nali ngenda Saudi nga nninya nga ngenda nga tusigala mukwano nga tewali buzibu ng'afaayo nga ne bemba mugambe mama wange mulwadde nali nnyina n'omwana wange ne mugamba omwana wange mulwadde naye sinayo ssente nga ngamba kale kampeeze maama ssente kankole bwe nti okitegeera. Gayi nga tubeerawo nga tuyingira mu 219 kuba nagenda 218 gwali gwa mukaaga nga teeka mu kirowoozo nga waliwo washing bay nga waliwo abaana balina ekifo tebalina mashini nga ngamba abaana bamugambe senga bafuna mashini ekifo ekyo fe abannanyini baakyo bo babeere nga basasula ffe. Gayi nga nkwata ssente nga muwanga agula mashini
kati rent yaŋŋamba emitwalo 25 nga mugayi lwaki at first katumuwa emitwalo 2 aŋŋamba aganye nga nkwata ne rent nga mwaŋŋamba ayagalayo omwezi gumu amanyi nti tosirisiri asinga nazo nzimuwa so rent yali wa mitwalo 2 owulira mwamisozi eyo bagayi betutomera so kino kiba kyakuyiga eri abaana ab'ekyeya abawala naddala ffe tetwemalira nnyo ku basajja betuleka Uganda abamu baba bafeera enzijja ng'ekyo kiggwa waayita weeks 2 nga omukozi gwe yafuna yali muwala akwata ssente mbunga ngamba tukaleeti nga weeks 2 tambulira ssente zakola nga bw'oyogera ku kya ssente mufuna onaku ssente mmeka tazigamba yeebuzaabuza akugamba leero bafunye emmotoka 5 leero bafunye emmotoka 4 naye ng'ezo emmotoka tomanyi bayozezza nnene bayozezza zitya nange nolaba kiyitidde complaining omuwala yeyamufuna ne mugane kankuwa omwana wa mukwano gwange ajja ti kankuwa omwana ono talina mulimu ate wa mazima waba balina eddiini gw'oba okozesa gayi n'ayomba n'aŋŋamba biki omulenzi bakwana owulira omulenzi bakwana ssente zonna zena zizza mu basajja biki kumanya mu bakazi ne mugamba gw'owooza akozeewo ziriwa gwe wafuna ng'asooka muganda ne mugamba kati woba tokkiriza ebintu byange bikwate olwe muganda wange mashini byonna bimuwe bizinensi ate kuba wikisi ze mwakakolawo siina ssente ziwampadde oba kitegeera kati ng'omwana ajja kati omwana bwe yajja ekifo ekyo kyalimu omuntu eyali yakirongoosa ne balemagana ne landiroodi omusajja n'agenda kati bwe yali bakoze contract nga terina kuggwako ekifo nga kisigala kibala omusajja ng'ajja tawamba bigundi mashini yange nga tabitwala ku poliisi asirise kati mbuuza omwana nnaku 2 nti kati gwaliwo omukola mutya ngamba anti ebyatukawo tobimanyi naye bawo yaŋŋaana okugamba koze kiki yaŋŋamba sikugamba naye mashini yo bagiwamba omusajja eyaliwo yali mu kifo yali tanasazamu contract ebintu byo baabiwamba bane nawulira nga nzijjudde mwamisozi kyenakola nga mubuuza emashini yange erudanga ngamba weeri bakola ne mugamba okakasa muli amazima mbu eri waka ne mugamba mbuulire amazima nga bukimu omwana yakiŋŋambye ne mugamba mashini yange teri ku poliisi ebintu byange baabiwambye osirise lwaki tombuulira amazima n'ayombaawo mbu muyisaamu amaaso simubalamu magezi bannange nawulira nga nfa nga omanyi ssente z'ekyey'omwamisozi tuyita mu bugubu ne tuyomba ne tuva obubi nnyo n'aŋŋamba yeekuwasa abawala abaavu simanyi abaki yetta ne mugamba fayini tujja kwawukana naye nga ku ssente zange ne mugamba naye omanyi mashini yo bw'ogijjayo gikwata ogiwe muganda wange twayomba bubi nnyo n'amala ne yeetonda n'aŋŋamba nsonyiwa byonna bye nakoze biki nga tuddiŋŋana tuddawo twogera tutuuka mu 20 ntuuka okudda ewaka gayi nga mugamba ŋŋenda nno kudda contract yange weddeko naye bakisaawa bakyabisibye nga ŋŋamba odda kukolaki ogenda kukolaki ene Uganda wafu tuli mu corona tokomawo yongeza contract kimanyi nali ngumye n'okumalako contract amaka ge nali mutegaali mangu nga ngumye na bugumu naye gayi yamala maanyi kati waita wiiki emu nga maze omugamba ekyo nzira contract yange weddeko ninda bagula ekisaawo gayi ng'ajja n'obusunga ngamba nyina byenjagala okubuuza konze kiki nga ngamba oyina empewo ewamwe musamira oyina emisambwa by the way emabega nafunako obuzibu ng'ekintu kyajja nekintomera nga kyagala kuntuga nenfuna obuzibu nene nnyo ne mukubye mugamba maama wange bwati ne bwati by then kuba yali ku line mugamba mugambe kino kyekindika asala amagezi gonna ebintu ebyo yabinnangira n'angamba nyina empewo simanya nyina emisambwa ye tabeera na mukazi alina misambwa tabeera na mukazi alina mpewo kyankuba wala mwamisozi ne mugamba ebintu bino byeyogera obijja kuki ne mugamba nyina empewo nyina emisambwa anti yalina ebintu ebikutuga omutwe gubeera gukuluma buli kaseera ebyo bibeera biki tezibeera mpewo bibeera misambwa so yafuna omukazi omulala amukyusizza bannange engalo z'olindoza n'amuleka mu kasala kkubo ne mugamba nedda oba tonjagala wofayino naye nyina okudda Uganda ng'ayina n'ebirala bye yankola gayi nze nga simanyi mwamisozi nga nzira Uganda nga tubeera ffenna kuba nalekayo ebintu byange era ng'akitinga wiyadi nnyo gyendi takyanfaako atandise okwekubya yaka n'ensirika akitegeera n'ensirika ne ŋŋamba wano nno ndabika nyina kuddamu n'empanga bupya ebintu byange n'enzira n'embira omusajja ono kati tutuuka annimba mbu agenda Lukwingiri waliyo omukolo ku mbaga ya mukwano gwe agenda kwanjula Lukwingiri naye yadda ssaawa 2 wakiso wali ssaawa 2 ze yatuuka omuntu ava ku kwanjula Lukwingiri ssaawa 2 ng'ali Kampala waka
namugamba naye ovaawo era twavaawo bubi nnyo ne tuyomba mwami Sozi omusajja ono nenkwana ne mugamba njagala simu yongira yali yateeka password ziri enkabaaba naye yazijjaamu okukebera ku ssimu nga muli abakazi nga ne beyabadde ako lunaku olunabiraba n'aginsikako n'asimulikamu essimu y'omukazi n'agijjamu bannange embeera neebeera mbi nnyo mwami Sozi n'atuuka wayitawo ebbanga ttono omwami ono n'afuna obuzibu mwami Sozi yali atudde mu ntebe n'aŋŋamba akawuka kannonya bwe yayimuka n'agenda mu kiyigo yagenda okudda nga obusajja bwe buliko ekiwundu nga kinene nnyo kireenya bwe kiti ne mubuuza sokolekeri ne bw'olijjewo ŋŋambe kawuka ke kakulumi naye ate ebbwa lino lyondaga nga liraga lyabaddewo 2 days emabega oba 1 day kawuka ke kakulumi kato kikola ekyo yali yamba n'amateeka okwegatta naye si buli lunaku leero bwe weegatta naye wayita ennaku nga 2 so sex we yali wa time yali wa time nti nno luno okiteeka mu bwongo luno temulina mukola ne luli temulina mukola oba mulina mukola luliso ne kikubeera mu bwongo bwe kityo ekyokuzaala kyo yali yagaana mbu ye tozaalira mu muzigo naye nga kindagala bika alina abaana ebweru naye nga yagaana okuŋŋamba mbu alina abaana nga tovaawo so manyi nti kibijja jattereera wayita weeks 2 mugamba leka ndabe ebbwere bwe litunula mwami Sozi omusajja yamboggolera omusajja yanvuma n'aŋŋamba olirabangaani ondabangaani onkeberangaani tojja kuliraba neetuvaawo era ne mugamba nyina oddiraba abeewamwe bamanyi bagenda kugamba mukazi wo tanyi oli ndi mu nnyumba gayi nga mukwata ali yesiba ettawulo n'atuula mu ntebe mu single seat maama okukeberanga ebbwa mwami Sozi lyakala so simanyi nti oba omukyala gwe yafuna alabika yalina ebintu bye oba yamukola ki simanyi kuba yali ayagala ndowooza amuwasa omusajja n'agaana bino bye bakwana nga tetuli Uganda omusajja nga tebamutta maanyi ga kisajja mwami Sozi omusajja yatandika okuba nti ne bw'aba ali mu kiyigo oluggi lw'ekiyigo alusiba tosobola yingirayo ne bw'aba yambala pule nga tasobola kujambalirawo ng'olaba mu kisenge ajambalira nayo mu kiyigo saddamu kulaba bwereere bwe nga kiraga oba amaanyi g'ekisajja baagatta naye mwami Sozi ewaka n'agaana okuddamu okulya emmere n'aŋŋamba toddamu kunfumbira mmere n'akwata essepiki nga lunaku yeefumbira emmere ye nange enfumba yange nagenda olaba embeera egaanye ebyekisenge tuwezezza mwezi tebikyaliwo emmere ewaka yagaana okulya twabituulamu ewaabwe ne yeegaana n'agamba mbu namunyiiza ku lw'amashiini mbu obusungu obwo bwonna bwalina ebyali ebya 2019 nga nkyalina bweru byaleeta mu 2021 January mwami Sozi nawulira nga nfa neŋŋamba n'omusajja ono kamuviire omuntu tomufumbira bw'omufumbirako ko nga tumaze otuula mu nsonga maama n'amugamba ddamu olya emmere naye ng'omanyi kimugaana okulya emmere ye kye yawa reason nava ne seeds ebweru ez'ebimera ez'ebibala nga omanyi abantu bano bali ebibala neŋŋera nenzinyika mu kiglaasi kati nenzibako akaveera ne zitassa bulungi ne zifa bwe yabisanga mu kusibako akaveera bwoba buno obutabaawo nga tebugenda mu ffumbiro kuba naziseka mu ddirisa waggulu mu ffumbiro bwe yabisanga n'agamba mbu ddogo ngenda kumuloga era maama we yamubuuza lwaki tolya mmere waka n'agamba mbu yankwata n'eddagala mu ffumbiro naama n'ambuuza ayirifaanana litya nayogera exactly nga bwe lyali mu giraasi biki maama nali nsigazzaawo ensigo ezimu zisitaddeemu mu mazzi nembikubira maama essimu nabwatuka nenseka noseka nga tuli ewannyina mu meeting nemugambamu ensigo ez'ebibala zagamba leddo era nenzikubira maama essimu ekifaananyi nenzimuwa maama n'amubuuza zezo ensigo ze wali ogamba nti zezo maama n'ambuuza eddogo n'ensigo tobyawula so alina kyakweka bannange Gayi yankola ebintu mwami Sozi ovanga ku bantu abeeyita abalokole nga si balokole Gayi yankola ebintu namuviira naye nga ne bw'otambula tolifuna musajja kwana wadde akusinyako nywe neŋŋamba Uganda n'ongenda kumalako ntya nentambula nenkomawo nenzija e Dubai naye n'okujja kwange era nako kwali kwa buzibu era mwami Sozi nenzija omulimu ne gusooka ne gugaana nembeera ku woofiisi ng'omulimu gukyabuze nga buli ambuukinga tannona tantwala buli ambuukinga tantwala ekitegeera nawulira ng'obulamu bugenze kati ne bampaako ajja tibalomba dduwa nenjogera naye Gayi tatudde mwami Sozi Gayi tatudde ali mu kukola ebintu byonna okulaba nti oba nsaanawo oba ngwira eno ddala bweru oba nkola ki kuba nze muloota mu birooto naye nsaba mwami Sozi naye ffe abaana abawala twegendereza abasajja buli woofuna ssente omuntu akulaba bulala ayagala tayagala omuleke oba tukola ebintu bingi mwami Sozi nkimanyi oli mukkiriza neteri atali mukkiriza naye abantu betuleka e Uganda batuzze emabega twamala oterera nga tumaze
ebyamashini biwedde 220 nga nteeka mu kirowoozo mba nga ŋŋamba ekiro ekifo tulina ekifo Nnalubuleeyo waliwo paakingi we tulina konteyina oba nsobola oteekawo paakingi naye nga nazo tujjawo ssente kuba emmotoka zijja tezina we zipaakinga konza tusiba just katimba sijjo nti mbalira ssente ng'abala ssente amugabe yogera ne landiroodi akole ki atubulire rent nga gamba konteyina weeri ne paakingi mugenda sasula $17,000 nga mugayi paakingi tanabatandika kukola lwaki kuba ngamba wali ali konteyina sasula 7 ne mugamba akale katusasule 7 washing paakingi 7 ne gundi ne konteyina 7 nga ngamba mbu landiroodi yaganye nga mugayi newe tugazeeko tulabe tekigaana ngaye nga muwa ssente muwa bakakadde kamwe emitwalo 2 laba covid wajjira covid bwe yajja nga biguutaana nga mugamba ssente zanziteeka ku akawunti nga ngamba naziteeka ku akawunti eyiye etali yange nga gayi baggulawo nga batandika okukola gayi nga mugamba baguddewo kati landiroodi bwe yagamba yakkiriza teekayo akatimba nga ngamba erindako gayi nga takola paaking bwe yamala ogikola nga mubuuza kati sistange ali mu kifo ekyo konteyina wakola nga mbuuza sisanga ngamba paaking yatandika okukola twaggulawo wano nga bateekawo akatimba tagambanga nga mugamba ssebo paaking gye wakola yaani nkubuuza ebya paaking tunziramu nga ngamba ni akugambye nti paaking yo ezo ssente zikola paaking owulira zigula obutimba bumeka nga mugamba kale zira ssente zange zinzirize yangamba paaking si yo yiye si yange yiye nga mukale nziriza ssente zange ngaye nakumi yanzizaako bemitwalo 8 namala nakulemerako nnyo paaking nga naye ajjeddiza bw'atyo naye nga yali mu kirowoozo kyange kati oddiringa n'omuntu ng'oyo baana bangi abaguze amataka naye abasajja bebawadde ssente bagateeka mu mannya gaabwe bizinensi ebintu ebagula babiteeka mu mannya gaabwe budde Uganda n'ocomplaini ng'akugamba lisiiti ziriwo eziri mu mannya go gindaga eri mu mannya go nti gwe yagula ne bw'oba amuwa ssente nga tolina lisiiti nti eri mu mannya go oba osembye nakyo kuba ne mashini yennyini yali ya washing bay yali yagiteeka mu mannya ge ne mugamba ssebo eyo mashini yange tekuli lwataanoona olumu njagala ng'eri mu mannya gange togamanyi n'agikyusa n'agikuutiza n'ateekawo agange namugamba naye gwe banguuli obuyaye bw'olina buli ku kika kya waggulu naye nga gayi mulimba gayi muyaaye kyokka mbu asabire wa brother lon oli gayi muyaaye ngamba kaneeterevira omusajja naye kati byali mukola baabo naye nja muwangula. My good sister, my good brother, sister waffe mumuwulidde tanoonya magezi. She was just sharing her experience to live a good example. Bw'abanga yakola loss ofunye omukisa kati ye yakola loss akutegeezezza. Sister tusooka okwebaza okusharinga naffe story yo era tukkiriza nti anaayiga waliwo ensobi z'oyinza nga zewagwamu mu ngeri etali ngenderere kati omulala afunye omukisa okuzitegeera so tukkiriza nti wano ate yasimatuseewo naye ojja kuzuula mu bino ebintu bye tutambuliramu nga waliwo ebintu bye tuba tubuusizza amaaso olaba bwe weesiga omuntu olaba bw'oyagala omuntu olaba okutta amagye ago mugataddemu olaba bw'afuuka omulala. Tanoonya magezi abadde azze kusharinga naffe ekyamutuukako okubeera ekyokuyiga eri abantu abalala. Tutunuulira financial warning signs 7 z'olaba ku gaayi nga you need to watch out. Si kubiraba bulabi n'obirekaawo naye ng'osaanye okwegendereza kubanga ebintu bino bikola kinene nnyo gye mugenda mu maaso ku muntu gw'ogenda okubeera naye. Twatandise n'esooka negamba ntunuulira gaayi bw'abanga dictator when it comes to money issues. He is a dictator on his own money, but more dictator on your money. Nagambye yawula aleeta amagezi oba ebirowoozo oba awabula ku ngeri ennungi gye muyinza okusaasaanyamu ssente ezo. Kubanga somehow somewhere zibeera zammwe. Naye njagala okutegeeza n'omuntu ye wakusalirawo obusalizi. You don't negotiate, you don't discuss. He's just a dictator that do this. Spend on this, don't give this person ssente bwe bityo. Kakati ekyokubiri njala tutunuulira omuntu ono muli mu mukwano ne gaayi akukwana mutambudde ebbanga lya mwaka gumu
mu bbanga lya mwaka gumu yakatambula, kuno si kutambula ne kuzunga, yakazunga ku mirimu egi ena, talina mulimu gwase tolingako. Njagala okyawule. Waliwo factors ezitunuulira, olwo ebintu byetutunuulira ngulabira ddala mu butuufu bibadde ng'ebiteewalika. Nenjala kubuuza, ogwasooka tegwewalika, ogwokubiri tegwewalika, ogwokusatu tegwewalika, n'ogwokuna tegwewalika. What is the problem? So he worked with MTN and things went wrong. Okay, it's understandable. N'avaayo n'acrossinga to Airtel. N'akolayo emyezi 2 ne bitatambula bulungi. Was like, no, I am done with Airtel. So he crossed to Africell. N'akola mu Africell omwezi gumu. Things went wrong and he didn't like it. He was not comfortable. N'avaayo n'asala busazi n'agenda mu Smile. Mukwano gwange nkubuulire, omuntu oyo naye mutunuulire. Gw'olaba ng'ekintu ekiringa ekitono ekyo, bamanyi okutugoba ne mujja nga mutubiibita bu BBC, baby boy, I'm sorry, we'll have a better job and all what. Please, waliwo ebintu ebimu nga twetaaga okugenda ebuziba mu kyo. What is happening that is stopping him from working with MTN, Airtel, Zaini, Serutero, Alcatel, Motorola? Eyo njogedde bika bya simu. Badde ngamba company z'amasimu. Neera Motorola company ya simu. So it is all the same. Kiki ekyo? Guy n'akola mu KFC, n'avaayo n'akola mu Javazi, n'agenda mu Chicken Tonight, n'avaayo n'asala ku Serena akolayo wiiki, kakati akolera Grand Imperial Hotel, kakati tumuli ali mu Nnyonyo, bwe njogera Guy, ayinza okuba nga Guy gw'oli mukundaba, ng'ate ebikujjira mu birowoozo, si ggwe nga girlfriend wo. Twogera ku bantu be tugenda okubeera nabo, naye nga tutunuulira embeera zaabwe when it comes to financial issues. Akugamba mbu ne bamuwala naye, mama, omuntu oyo aliko favor, ne bamuwalana mu Airtel, ne bamuwalana mu yaliwo okuwalanwa bama, ate nakyo kituuka ne kibeera ekizibu. So you would wonder, lwaki boyfriend wange yawalanwa? What is so special? Mafuta galiko ge mangi, mama agagabaneko n'abalala bawalanekoko n'abalala. Watch out for such a warning. It is a sign not to take for granted. We are looking at the 7 warning financial signs. Ebigambo mbigase bingi, naye tutunuulira obubonero bw'oteekeddwa obutabuusa maaso nga bukwata ku by'ensimbi mu mukwano. Number 1, he's a dictator. Number 2, musajja ono tabeera ku mulimu n'agunywererako. Kakati number 3, bannange oli mu relationship ne Guy, naye bannange Chali yeewola Chali mwalimu akatambula wiiki 2 mu mukwano n'akwewolako, tonnaba na kumukkiriza n'akwewolako. Mutuuka omwezi nga muwezezza mu relationship omwezi neyewola ku muganda wo, mutambula omwezi ogwokusatu neyewola ku nazaala we, maama akuzaala wowe, and you call it normal? Is that normal? Omuntu wa kambabuulire, omuntu okubanga akwewozeeko nga mwakatambula wiiki 2, kyogamba gogo abasookeddeko okwewola, kitegeeza ki? Behind him ajuzza mabanja. If at all yewola kuwa wiiki 2 gwe yakalaba, bamaze nabo emyaka 3-2 yakabeewolako kyenkanawa. You need to look into that and don't take it for granted. Ojja kumulumirirwa nnyo, ojja kumwagala nnyo, oyagala kumufaako, oyagala kumusanyusa, naye ng'oyongera okukonya ekizibu, oyongera okukuza obunafu mu ye, oyongera okukuza omuze mu ye. Munnange nno nkubuulire, bw'oba oyagala okukola relationship ennungi ne Centenary Bank, they just don't mind about your relationship with them. They will mind about your relationship with other banks. Am I communicating? Bw'oba osaba okugenda okubeera mu America, obeere mutuuze mu America, they will not only mind about your relationship with them now that you want to become a citizen. They will even mind about where you're coming from, what is happening in the country where you've lived for the last
20, 30, 40, 50 years. Now that you want to settle with them, what happened? So, nga tuli mu mukwano ne chali waffe oyo omulungi, tetwagala tumukyawe, tetwagala tumuwalane, naye twagala tutunulire Kuneeyisaaye mu byensimbi. Lwaki omuntu oyeewola? Mumanyi kitegeeza okubeera ng'oli mu relationship ne guy nga mutuuka ku mafuta ku petrol station ng'ayinawo ebbanja, mutuuka ku restaurant we mulya ng'ayinawo ebbanja, aba safe boda bamubanja, Uber ayinayo ebbanja, mutuuka ku taapu gye musena amazzi alinayo ebbanja, we basiikira muwogo bamubanja, ku ssimu yeewola, agenda okuddamu omugamba nti nkuweereza essene kati oteeka kuno, weereza wano kanzi withdrawing kanzi withdrawing bamanja. Munnange nno nkubuulire, ate ka mbabuulire bw'oba oli mwana wa buwala kino abawala tuyinza obbagumirako nga mwe mwewola, naye gaali okubeera nga buli kaseera nga agamba nti ku airtime bamubanja buli kaseera, oyo anaasobola okukulabirira. Tutunuulira obubonero 7 bw'olina okufaako ennyo mu bigambo by'ensimbi n'omuntu oyo gw'ogenda okubeera naye. Akookuna tuli ku kaakuna ya. So number 1 yabadde kubeera dictator, number 2 yabadde kuba nti guy yabadde atya, yabadde talwa ku mulimu, number 3 tumulabye nga okwewola kufuuka okwewola. So tugenda ku number 4. Number 4, obadde ne guy, otambudde ne guy, osisinkanye guy mu bulamu obwo. Guy ono akoze somewhere okumala emyaka 3, myaka 4, myaka 5. Babadde bamusasula okusinza bwolaba Kuneeyisaaye bweri omuntu ensaasaanya omulimu nga tegukuwa miliyoni, tosobola kutugamba nti osaasaanya, waliwo era bwe tulaba ensaasaanya bwebeera efaanana. Naye munnange osanze guy akoze emyaka 5 but honestly talina kyayinza kukulaga. Waliwo investments ezikwatibwako n'ezitakwatibwako. Ezikwatibwako zisobola okutegeerekeka, n'ezitakwatibwako zisobola okutegeerekeka. Maybe guy abadde investinga mu kusoma, ekyo kitegeerekeka nti guy abadde ali mu kukola naye nga ssente zonna ziggwera nnyo mu tuition, ng'agezaako okukuza olugendo lwe mu by'okukola, mu by'okukula, like mu by'okumanya. Guy sigamba nti yeeyongerayo okusoma. Guy si gwobuuziza n'okizuula nti mu famire ye munnange kakati abadde aweerera. Ekyo nakyo gye kiri. Osanga guy mu relationship n'omukwana nga yalina okuweerera famire ye waabwe yonna. Ye mugalanda oba ye first born naye nga ye muzadde. Ekyo kitegeerekeka. Si kya bigambo bugambo n'ekikwatikako. Naye mu butuufu omusajja gw'oyagala mutambudde oba omusanze myaka 5 talina kintu kyasobola kukulaga kyakoze ate ng'okimanya asasula, akola ekitogole agenda kumenya. Sister, oyo agenda kumenya. Gojja kulowooza nti no ofa kumya mukwano gwammwe okuva lw'omusanze, but the history matters. Kubanga history egenda kubuulira present ate ku predicting the future. So if you don't want to mind about that, then you're yet to hit the rock. Agenda kunnyonnyola ki? Talinayo kapoloti, talina mwana nti gwe abadde aweerera, talina tebamusasula aba akyakolayo kyeri ebbanga, nakyewa ali mu kuyitibwa nti kolo nti sebo kankubuli n'abeera ku muzikiti nga yasalawo kubeera imaamu wa muzikiti. I don't know much about Islam. Bw'abanga asalawo kubeera mu dinkoni, era n'omudinkoni kale bangenda muwa ku birabo olabeyo bu donations obutonotono, aba asigala akyakola ekirwa kye kivaako. Tutunuulira ebintu 7 by'oteekeddwa okwekenneenya n'okutwala nga bintu bikulu bw'olaba obubonero ng'obwo ku muntu gw'oyagala oba gw'oteekateeka okwagala. Biri financial byanfuna naye nga bikulu. Number 1 tugenze ku number 5. Omuntu ono ayinza okuba nga alina interest nnyo mu kwogera ku byenfuna ebibyo. Talina interest mu kwogera ku byenfuna ebibye. Era bw'otandika omubuuza by'omusaala, omubuuza by'amusaala n'agamba owange, ebyo ebya Bobi Wine n'emmotoka byakomawo, omusolo tugenda gusasula.
n'omugamba baby mbadde ku byamusaala gwo byamusaala kandabe message eno message egamba ki tulinayo meeting ku Friday n'omutunuulira n'ogamba ono Ssenkaggala ali ku ki omubuuza byamusaala naye tayagala kubyogerako mu ngeri ya bugenderevu oyo naye mugenderere oli ku kyeyo Gaya ali Uganda okola ne Gaya akola naye ebibye mubyogerako ebibye temubyogerako and you n'okitwala nga kiri awo ekyomukaaga Gaya ono mulimba mubikwata ku Ssente Gaya yakugamba afuna emitwalo 2 ogenza okukizuula ng'afuna emitwalo 5 ekigendera mu kukulimba kyali kyaki ekyo kiraga nti gano gokka ge mazima g'ataakugamba ebirala byakugamba bibeera bituufu so ekyo si kikulu alina ebintu byekugamba nti yabisasula ogenda okukizuula nga tiyabisasula ebintu bya miliyoni 10 nalyoka akugamba nti bya miliyoni 2 mulimba mu bya ssente ekyomusanvu Gaya ono oba omwana omuwala ono anyumirwa nnyo nga gwo spendinga anyumirwa nnyo nga gwo osasula tanyumirwa kubanga asasula tali kukwasizaako njogera bino oli ku kyeyo olina omukazi e Kampala naye akola wabula buli kintu ayagala gwoba okikwatako gwoba okisasula n'olowooza nti ekyo kya bulijjo olina omusajja ekyaddondo oli ku kyeyo okola ssente oli up country okola ssente wonna wooli okola ssente naye ayagala buli kimu ye kyamanyi ennyo kyayinza okukola kyekyokulaga bye mugenda okusaasaanyizaako ssente aba n'ebirowoozo ebirungi era ng'olaba ebirowoozo bibatwala mu maaso naye munna ng'alina ku ssente nga naawe bw'olina ku ssente naye ayagala gwe okwate ssente oteekemu n'olowooza nti ekyo kya bulijjo no I repeat no I repeat no tubitunuulidde 7 obubonero obwo 7 buli ku bya nsimbi ne bw'obulaba mu muntu gw'oyagala bw'obulaba mu mukyalo oyo bw'obulaba mu muwala oyo njala okutegeeza nti ddamu weetegereze ddamu ofune okusalawo okwankomeredde ku kiki ky'oyingiramu nenze nkwadde omukisa okubitegeera nti ebyo nabyo bikulu mutambula n'omuntu ne mutuuka mu relationship n'akumenya nga tayenda tazadde mwana bali naye ng'ebimu ku bigenda okwekuusa ku bino kwe kubanga bamukwatidde mu bubbi bamututte mu makomero olw'amabanja n'ebiringa ebyo kakati olabye obukulu bwabyo bamubanga munyumya muleme kunyumya ku byangeri gy'agenda okukwagalamu bw'agenda okukuweekanga bw'agenda okukuliisanga bw'agenda bw'ajja okukola embaga ey'omuwendo na bino bitunuulirweko kubanga bikulu njala okkirize tusooke tuve mu love lab eno ate mmale nkubuulire ekisembayo. Hello. Wasibye otya ssebo? Chichi, nkuze okusiza. Like, who's this? You're talking to Moses. Can we talk for like 3-4 minutes? Go on. Okay, thank you. Moses is a messenger. Messenger? Yes, and my conversation with you Yes. is a bit exposed, like it is heard by other people. Hello? 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 Yes. Yes, Mbades Chakuria, is it your network? Hello? Hello?
naye nze sikuwulira bulungi muganda wange. Sorry? Can you hear me now? Better. Okay. Okay, Go on. I was telling you Yeah. that my conversation with you are ewulirwa abalala, Yes. and in a way of protecting your identity, Yes. I will not mention any of your names. Okay. But if you doubt, I can give you a hint that one of your names starts with letter K and another one starts with letter J. Are we on the same page now? Yes. Yeah, I was requested by someone to give you a call, Yes. and that as soon as you pick my call, I deliver the message. Are you in position to listen to the message? Yeah, no problem. Okay, thank you. Here's the message. Yes, brother. Yeah. Am I loud and clear? How? Sorry? Yes. How? Yeah, I am just a messenger. Okay. Who do you think is the person, that special someone who sent me to you? Anyone can catch anyone. No, brother. Yeah. This is a message that is hard to come from any person, anyone. I am not sent by anyone. I am not that cheap to be called by anyone to call anyhow. Yeah. So this is someone who is special, not a relative, but this is a heart-to-heart thing. A special someone. I am sure you know this person. Not a secret admirer. Nkukuta offside. Offside because on Sunday mood za mupira and bed mupira no mind not use. Mwenye kubanga netegekide kula mupira. Mind ngate muzi kagakuli alimisomena where to start from. Naye n'ebyalaavu bikulu again. Ebyalaavu bikulu kituufu naye there is always like wala ebintu buli kimu kiba n'obudde bwakyo. Abasajja bakwasaganya buli mbeera yonna. Ekyo kiganyira nange nkibanzikiriza n'endiwuliriza. Kakati omuntu ono, one, ye agamba nti akwagala. Two, agamba nti gayo yalaga nti anjagala. Era olaba nga ye muntu gw'osaana okuyirawo omubiri. Mpulira. But if is a man enough to be brave and be proud of the person he claims he loves, then he is able. But let me ask you, brother. Please. Your brother. It's let okay. me ask you one thing. Yeah. If someone calls you the way you did, ask you some things you're asking me now. Yeah. What can you say? I will tell them that my sweetheart, my better half is called Wanyana Rebecca Sozi. Just that. Just that. My sweetheart is called Wanyana Rebecca Sozi. Full stop. Okay. I think you're married, not so? Yes, I am. But you're not yet married? Even when I am not married, mbeera mmanyi nti mwana kano kakiiki kano ko nina okukayirawo omubiri. Sometimes it's always bad to count yourself like you're someone. Yeah. Yet that person, you don't know whether that person feels the same way. You understand? Yeah, that is on your side. But on her side, by the time she sent me to give you a call, then just know it is a sure deal to her side. So she's just counting on you, but wondering. No, if she never done about tetati tusekumbeere ekola kintu ng'ekyo kubanga yandibadde akimanyi. My brother. Ebintu bya love, let me ask you one, let me tell you one thing. Ebintu bya love ebiseera ebisinga tebabyogera mu bantu like nti about testing like ebintu bya love babya abantu babiri. My brother. Tebabyogera tetujja mu movie tetubyogera bwogezi. My brother. Yeah. Guy ng'ali kkiriya. Yeah. Okukubira essimu kati.
nakwogera ne guy wa SFC. I have called him straight in State House. But he was proud of the person gwayagala. Nagamba, we are not yet married. We are still talking about it. But the girlfriend I am dating is called so and so. Bino ebintu bya love. Bobanga kati omuntu wakubide ayagala kuwulira guy ono ali comfortably asobola okwogera erinnya lyange kati yesise. Kati gwe bw'ogambamu n'ebintu bya love sima by'abantu babiri and all that. Kati already ebyababiri yakirese yayagala kakasa. So how are you going to assure her that you're in love with her alone? But she knows me. Kati bw'abanga omumanyi mukolere ekintu kimu. Yes, she knows. And that is why she's... She knows the person she's in love with. You understand? Yeah. And amanyi byenjaga ne byesagala. Kitegera? Mu byotagala bye biriwa? Simanyi ebintu byakunda bisobola kwerabisa mu bantu. Kulimba. Kubanga kirizo bagana. Kikyogera ngamba nti nanyo kwogera linnya lya muntu. Kubanga gaza so aditegera nti yono boge mazima ngenda kikugamba mazima. Simanyi who that person is. Kyogamba nti oli mu relationship n'abawala ab'enjawulo. Chibuza direct ni muganda wa. Kablaza. Olinganga ode yanja jinze dano nsaya no musa. Toli sure. Ogambe toli sure ku muntu yakubye. Simumanya ne yakubye. Kyenvudde nkubuuza. Nti oli mu laavu n'abawala asukka mu. Kubanga singa si bwe kiri. Kyandibadde kyangu okumanya nti omuwala ekisoko n'omuwala wajjidde omukakasa nti omwagala. Okujjako ng'okakasa bangi. Siche tuli mukakasa bangi. Nsigazizza eddakiika 2 muganda wange. Olinza kuba kakasa omuntu like kitupogeza ko kimulaga nenga all the time you like you trying to prove to that person nenga from her to you it's like it's not yet official. Kati kablaza. Yo. Sala akaguwa ka relationship eno mbuza how? How? She is confirming that she's in the right relationship by you mentioning her name. Oba confirming into relationship teina mulamwa by eating your words just like you're doing right now. I think I'll take the second option because I have nothing to do. You have nothing to do? Yeah, of course. You know what you mean. So you're not sure of the person you love? Tonabasalawe? Eky'okusalawo nasalawo dda. Kubanga kyenjagala nkimanyi. Bw'oba okimanyi lwaki tosobola kwogera linnya lya muwala? Kale mbuliraako limu. Limu. Baba. Muri mugame mukola na buvumu. Oga mwa kulemerako kuswaza kubabisa. Kena Maaso. Kablaza. Naye waningambye omuntu oyo ani? Kablaza. Ogenda kuluzinga relationship eno nkukakasa. No problem. Ndide kikola kwa sina kyakola. Kigenda kuluma ng'ebintu by'otuta okubeera eby'olusaago biri serious. You're going to lose. Nkiddamu nkyogera nga musajja muno kati. Sorry? Breakinga. Sorry? Ogambye ki? Nani mwagala nnyo ebyononese mu nsi muno. Kablaze ebigambo bye bisembayo. Ebigambo byange bisembayo bitya? No, like your last words. Kubanga njagala kusigning out now. My last word is to anyone I love, I can't just mention a name like that unless officially for that, no more comment about that. Brother, thank you for your time. Kale. Munafe omuwulidde sister oyo yantuukiridde ng'ali mu process ey'okukwata ssente aziwe munnaffe oyo naye ate ye tamumanyi nakiri awo yakantegeera omulala ye yamugambye nga bwe wenebuuza ku mukwano gwe n'agamba omanyi gundi ayagala ssente bweziti nti mmeka milioni 2 biki tukoze tutya yamugamba yagambye atya omwesiga kyenkanawa naga boyfriend wange mwagalana ya twagalana lwaki tetusooka ne tucontactinga sozimu just tumuteekeko mu laabu tulabe olw'okubanga yandaze messages nga biri very clear nakitutte nga emergency kesi nenjitwala ng'etalinda olw'okuba yabadde alina okumuwa ssente mbagirawo
ne mugamba nkwegayiridde lindako, kubanga bwe ngamba lindako omuntu oyinza omukubira n'atakwatirawo. Gwogera n'obeera nga oyogera ne gayooli kaseera nga bw'oyagala omufuna, munna ng'otuuka ku balala ng'ate si bwe kiri. Ogiwulidde emboozi? Oyo ye muntu gwe yabadde agenda okukwata ssente amuteekemu. Kati bino tubiyize byonna byonna ebyalo birina engeri gye byekuusa ku ssente. Naye njala mbabulire gaayo oyo yabadde talina idea yonna nti ono omuwala ayinza omuteeka mu love lab. Yabadde tagirina. Sister, brother, okugwa mu mukwano kirungi nnyo era nkiwagira, naye tugugwemu n'amagezi. The Bible says nti tutambulenga ng'abalina amagezi so si abatalina magezi. Kolanga ebintu ng'obikola ng'ategeera so si atategeera. Fall in love wisely, not stupidly. Don't be excited kubanga someone akusuubiza okwanjula, akusuubiza embaga. Bw'ofuna embaga bakugambye nti abaafuna embaga be baawasa empeta be bagamba nti they've made it in life, nabo osanga balina emigozi obono gyabwe. I mean, it is not all about the wedding, it is not all about introduction. We are looking tutunulira ebintu ebisukka ku ekyo. A wedding is just a day. Marriage is a life thingy. That introduction or that engagement ring is just something minor ku bintu bye twetaaga okumanya mu relationships etugenda okubeeramu. Zaakufana kuwona. Until death do you apart. Katonda ffe omulungi, tukwebaza kubanga ate na bino tubitegedde. Otwagala okubeera mu nsi ng'abalina amagezi so si abatalina magezi. Tubeera n'abantu mu mukwano ne tutunulira ebintu ebirala ennyo, ne tunulira ku ssente ze batuwaako zokka, ebifo eby'ebbeeyi bye batututtemu, ebigambo bye tugamba, ne tutafaayo ku nneeyisa yaabwe mu bintu ng'ebya ssente, mu bintu bye tuzze twogerako nga their religion, embeera zaabwe mu by'omwoyo, embeera zaabwe mu nkolagana n'abantu abalala, ebintu tutabitunuulira, n'ekya ssente tubadde tukitunuulira. Otusaasire kubanga tubadde tetumanyi, naye tukwebaza kubanga ate nga tubitegedde. Tuwa amaanyi okubiteeka mu nkola, tuwa amaanyi okubissaako essira, tuwa amaanyi okubitambulirako, tuwa amaanyi obutabyerabira, tusobole okubeera ne relationships ze tusobola okubeeramu nga zikuweesa ekitiibwa ate nga naffe tuzeenyumirizaamu. Otuwa ekisa mu kawungeezi kano, mu kiro kino, ku makya gano, okusinziira oyo nayinayina ndaba ku show eno waagirabidde, omuwa omukisa okusinziira ku kuyaayana kw'omutima gwe nga bwe kuli. Okuyaayana kwe kuli financial, kuli spiritual, kuli emotional, kuli kwa byabulamu. Ayina engeri gy'atatebenkeddeemu olw'ekyo ekimusoomooza. Bakubanga kwe kusima ku taata ow'omuggulu kimukolereko ng'obulungi bw'ekisa kyo, ng'obugagga bw'eggulu, ng'obugagga bwe bwe buli. Bye tusaba si bye eby'amaanyi, bwe butono ku ebyo by'olina. Tola ku ebyo bye bw'otuddiza ng'okusima ku bwe kuli. Bwe tusabye n'okukwebaza okuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe, and we all say amen.